Bannakisinde kya byabufuzi ekya PFF ekikulemberwa kano Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera kati ku Salodi Meya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bafunye akamwenyumwenyu oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti akakiiko k'ebyokulonda kaamaliriza enteekateeka zonna ez'okwetegereza ebiwandiiko bye baakatwalira nga baagala okufuula ekisinde kyabwe ekibiina. Who have been suffering under the yoke of those stamped-up charges of terrorism, right from the time they were kidnapped from Kisumu. Way back in July last year, we have been battling those charges till this morning, the 5th of May, when finally they have been discharged by Akulira ekisinde kino mu kiseera kino Erias Lukwago ategeezezza bannakibiina ne bannamawulire abakuŋŋaanidde ku kitebe kyabwe wali ku luguudo lwa Katonga nti akakiiko k'ebyokulonda kabakakasizza ng'enteekateeka z'okufuula ekisinde kyabwe ekibiina bwe ziriko we zituuse. News, of course, as we always say, it's not yet Uhuru, but at least when you register mileage in any given struggle, there is every reason to celebrate it. We are not overly excited over the same, but definitely it is some good news that brings some temporary relief, which we must have. Bannakibiina nti bwe kataagirye babeere bagumu bakwetaba butereevu ng'ekibiina mu kulonda okwa bonna okujja. The commission shall have powers of a court, A, to issue summons or other orders requiring the attendance of any person before the commission and the production of any document or record relevant to any investigation by the commission. B, to question any person in respect of any subject matter under investigation before the commission. C, to require any person to disclose any information within his or her knowledge. Ono era alangiridde nga bwe waliwo enteekateeka ez'omuggundu ze bagenda okutongoza sabbiiti ejja era n'akunga bannakibiina bonna okukuŋŋaana. Lukwago nga tannatuuka ku bino asoose kwemulugunya ku kakiiko ka byakulonda ng'agamba nti ensonga zaabwe kazitambuzza mu ngeri ey'akasoobo ekibaviiriddeko nabo enteekateeka zaabwe okuziŋŋama. Ono era yeegasse ne ku bannayuganda abalala abazze bakolokota gavumenti olw'okuwamba ab'oludda oluvuganya ng'agamba nti kino kiringa akagenderere ak'okubalemesa. Kibalizi John, Kato Dennis.